2026 tugenda kumwasibula Bugolo era okusinziira ku biri mu nkambi ez'enjawulo okusinziira ku kibiina buli omu gyava eri abo abawangula 2021 muganda wange buli omu awera nkolokooto naye muwadanku nnyingi y'omu ku abo abalina abantu abangi ababewerera okubeera nti akunkumulwa oba bakunkumulwa omukono mu kibya 2026 nga tunawo kubeera nga tutunula mu abo abangi abaagala okumusuuza ekifo ekya Kyaddondo East muwadanku nnyingi era mu buufu bwe bumu yavuddeyo n'ayambalira General Museveni n'amugamba munnange tosobola kudictatinga kuddawo kutusalirawo kuddawo n'otusalirawo ku bya demokrasiya oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo gy'omaze ng'obba akalulu nku nnyingi ng'ategeeza General Museveni muganda wange anti akaseera kannaamwatulira nakugambye nti gwe muganda wange alina ebirwadde 2026 oyagala okumulingizaako omutuukemu gwe wena yaggwamu essuubi olina ebirwadde ebikwatagana n'omutima pressure ekibumba kikulu ekirwadde ensigo alina prostate abalina ebirwadde ebikwatagana n'ensonga z'abakyala muganda wange n'endwadde endala nnyingi nnyo saagala kufuuka nga bali abamanya ne basirika ne batuuka n'okubeera nga bakugamba ddayo mu kyalo olwali ogende mpolampola ng'omira painkillers paka kufa mu bulumi omusawo waali eyasomera ddala ate n'akubuka ne mu ddagala eryaffe lino erya wano kati n'atabula byonna ng'era omuntu omukugu eyazaalibwa nti ye musawo kalimagezi muganda wange gezaako ennamba nja kugikuwa ewatali yadde n'okumpa yadde n'ekikumi anti munnange gwe mugaso ogw'okubeera n'okubeera nti eddoboozi litambula ensi yonna si kyangu nnyo naye kati abasobodde okubeera nga balina eddoboozi litambula mu nsi yonna nti oyogera wano ensi yonna neekuwuliriza kitegeeza nti era munnange guba musango obutamanyisa bantu bintu bimu obulamu kikulu nnyo munnange muwadanku nnyingi ono nga bwe nkutegeezezza nti 2026 y'omu ku abo abagenda okubeera nti bafuna abantu abangi ennyo ababavuganya era nga naye ku sayidi y'emu alabika ekintu akikwasiza mikono ebiri awo asinzira wennyini nnyini okubeera nga asiinya ku ky'okubeera nti nno akalulu kabbibwa era General Museveni atandise obukodyo bwe obwa bulijjo obw'okubeera nti nno alaga nga ye ali innocent olwagezaako okutulaga ekkubo litulina okubeera nga tukwata ekintu ekyo kinnuma nnyo nze kinnumira ddala era y'ensonga lwaki okiraba nti kumpi buli kimu General Museveni yakyeza akakiiko k'ebyokulonda kake esiga eddamuzi byonna litambulira mu nkwawa ze palamenti etambulira mu nkwawa ze amagye mu nkwawa ze poliisi mu nkwawa ze kugambye Uganda tuli bubi naye bannabyabufuzi ono muwadanku nnyingi era nga ye shadow minister for foreign affairs nga tewali yadde n'okutyamu yadde n'akamu avuddeyo n'ayatulira General Museveni n'amubuulira nti muganda wange ebikukwatako ku nsonga z'akalulu biwunya nti gwe ogezaako okubeera nga gwe abuulira oba alaga bannayuganda mu ngeri y'okubakontrolinga ku ngeri y'okwogera ku demokurasi ow'akalulu muganda wange ekyo tewaligezezzaako yadde n'akamu nku nnyingi ono nga ava mu kibiina ekya National Unity Platform era nga munnamateeka yagasoma lawyer agamba nti General Museveni
tasaanidde y'omu ku abo abatasaanidde wano mu ggwanga lyattu Uganda okubeera nga alambika n'okusalawo ku by'okulonda kwa Uganda. Tasaanidde okuleka abantu nga tebalina bubeezi ensonyi. Nkunyingi agamba nti Museveni tasobola kutulambika kutuwa guidelines ku ngeri gye tulina kuteesa ku demokulasiya obw'okulonda n'engeri gye tulina okubeera nga tulondamu election process. Era birabe nanku nyingi okubyogera. Museveni yamaze kuvaayo nga alaga nti ayagala ayite bannayuganda bateese ku by'okulonda era nga bagoberera bu pulaani ye gy'alambisa obulungi ennyo. Mulaba ejjoogo nti mujje tuteese akalulu kagenda tambula katya. Kati olwo mbw ababuulire ye byategese ti akalina tambula bwe kati ne bwe kati ne bwe kati ne bwe kiti na bino na bino na bino ng'ebya bulijjo bye bamaze okubala obulungi ne bamanya nti kakati nti bye bakama ready awini ddulu ready ani ono Speaker wa Parliament ready oba kitegeera ba RDCs ready bonna nga baddamu kimu ready sa police ready UPDF ready Muhoozi gy'oli ankwesiga ebyo nga bamaze okubeera nga babitegeka bulungi. Kati mugenda mu kalulu nga mulaba bali bonna nga bwe tubimenye system yonna bwe mugimanye eyo yonna ne ba minister bonna nga bali against abantu aba bulijjo n'ensonga enkulu ze baali badde baagala okubeera nti zikolwako nga bonna bakulaga bakolera omuntu ogwo waakiri okubakuba emigoba bakutula enkizi nga bonna babiwagira nibo bagenda ku talk shows bakyabakuba nnyo bakyabakuba ate akyabatta anti mwe mwagala entebe ye ajja kubatta byebyo. Kakati olwo ajja mu nkola ye eya bulijjo mbu abalambike ababuulire akalulu kalina tambula bwe kati na bino. Kakati bangi nnyo mu opposition omuli ne civil society groups kino bakirabanga olukwe lwa Museveni okubeera nga yenywereza mu buyinza. Atandika olukwesikwesi okwenywereza mu buyinza atandika bwatyo Museveni atandika bwatyo. Kakati nko nyingi atutegeeza tuga nti Museveni emyaka gyonna ekikuluukiriza 4 gy'amaze mu buyinza gyonna tugimanyiko ekintu ekikubba kalulu kutiisatiisa intimidation election rigging effujjo violence okulinyirira eddembe ly'obuntu. Era n'ategeeza nti omukulembeze omufuzi tamufuzi ng'oyo tasaanye kwesigibwa ku butya Uganda bw'erina okubeera ng'erambikibwa mu bya demokulasiya tekisoboka kubanga aliko rekodi embi ennyo ate nga ffenna tugimanye bulungi nnyo. Naye nga bwe natandise nga nkugamba nti nku nnyingi y'omu ku abo abaliko abantu abangi ababepiikira okubeera nti babasuuza 226 nku nnyingi ku kifo ky'omubaka obwa Kyaddondo East aliko abantu bangi nnyo era nkusuubiza okuba nti nja kudda n'emboozi efaanaganako bwetyo nga nkulaga olutalo lwa kaadi ya NUP kwabo abaagala kaadi ya NUP era nkulage n'enku nnyingi engeri gy'alina abangi abaagala okubeera nga munnange bamusikambulayo 226 mu mboozi yafeemu anja kujja wano Uganda Talaaji nga bulijjo mbe nga ate nkutangaaza mu ekyo